abantu bakyali spaka kali bakyali surprise tiyayogera ku Mpuga olumusi nawe oli omukube yewuunyiza omanyi buli kyobanga ogenda okukola weebuuza ani afunamu. I do think nti Kyagulanyi ava kwogera ku Mpuga eyandifunyemu ye Mpuga yagwa omulambo tebagukyusiza ddwaliro omulambo tebagukola ki fakete Mpuga yandibadde akaba n'okaba Kyagulanyi eyali amwogerako nga takyamwogerako. Politics is like a soccer gubanga mupiira tewali ayingira senga talina tiimu you are either oteeba ffe oba oteeba eri. Mpuga ateeba wa opposition ate nga mwena alemu yamuwa miliyoni 5 gavumenti ngemuwa akasiimu. What am I saying nti Bobi Wine has realized that there are dead bodies you must let go. Waliwo emirambo mu byobufuzi betuta political limbo. Mpuga kati ali mu political limbo. Kati ate Mpuga abasobola kati okumwogerako bebe Masaka ba LC. Anti power bank ya volot sebili ine simu ze charging. Nezijula. Kanawe. Ato wakanyi. Gotoma interi yo charges sta charging nga simu yo saimo. Mainga tejafuna kumwe. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Twagala kubuuza ku basibo ne banyaba yonna gye musinzira okubanga ate mutulaba sheno eya buli Monday esookedde ddala mu mwezi guno ogwa December. Tubebaza okubeera nga ate mutambudde naffe ne guno omwaka omulala Mukama Katonda atuyambye tutambudde. Weeks zinenya sisuyani Katonda anatuleme okuba nga tuziyitamu. Naye kale tubaaniriza mu mwezi omupya katusubire nti bitambula bulungi. Clarion Integrated Logistics njala kutegeeza mwenna abasuubuzi abasuubula e Dubai nti nno bakutukira ebintu ebireeta mu ggwanga erya Uganda. Njala kutegeeza mwenna abaagala okuleeta ebintu byammwe okubijja e Dubai nti basobola okuyambako okuba nga babireeta eby'amazzi n'ebyokunywa n'ebyokumubbanga byonna babireeta. Tusaanye kwamulira port eddeira oba e Kampala ku Diamond Trust Building ebisinga okusobola okuba nga ate obitegeera. Ugambo te Junior. Abatulaba bebale kutulaba omwaka guno. Bebale kutulaba era tubasiima. Tubeyanzizza. Si kyangu okulaba omwaka gumu ne guggwako waliwo abaali bampa. Oyo Junior kitaawe ng'afudde tajja kumalako mwaka. Ng'erinnya eryo weeriri. Naye okuuma erinnya kizibu. Baali bakugerera obudde. Baali bangerera obudde. Abamu ne balowooza nti wenna abasiri nabo enyinza obutakola ki nange obutabaawo. Naye guno omwaka nno nawe bwe tunaakolera recap guno naawe nno oguwuliddemu. Ntya? Guno oguwuliddemu. Gamba enkwe z'abantu nziwuliddemu. Anti zibaddemu mwaka guno. Zibadde mwaka guno. Ate this has been my best year. Bukyanga nzaalibwa. Ever since I was born, 2025 has been my best year. Guliddemu emmotoka empya Mazda. Gye nali simanyi nti ndifuna. Maze ennyumba yange. Kozena guno lwoyingidde ennyumba. Nguze ettaka. Tata njagala gazza mu kyalo njagala kurinovatinga nnyumba yange ey'omu kyalo. Tatange gye yandekera. Yakutanga kudima. Yakulima kwa tatange yandekera ettaka ddene. Erimo yateekako emmwanyi. Era singa nateekako naye singa gye nosale musale. Nziramu ne mmulaba. Takyalabika. Ali busy. Campaign. Waliwo ne we nagenze yawe ekapeeka okwagala okumulaba naye nga maama
bannabyabufuzi bajjudde tebavaayo ngamba will come back next time. Naye buli we muwandiikira andaga nti kalulu kano ko omanyi mu abali eno ebweru temumanyi. You don't know what is at stake Saimo. Kana akalulu kabeeredde government kazibu. Katya nga tulabanga ebintu bibadde bitambula obulungi batya 40 years oku matiza international community. Ali ati gwe Saimo tomanyi politics. Omukulembeze awangula local ne international. Osobola okuwangula wano e Uganda international community AU. Nega Fednet tetulikiriza. Olina okuwangula mu mitima gy'abantu ne bakuwa akalulu wano. This is what Venezuela is facing today. Trump ayagala bakuba. Kubanga yo European Union na America zigamba teyawangula. Kati obuwanguzi bulina obba wano nyene mu maaso g'abali ebweru w'eggwanga. Because be ba donors ye international community. Ensi tesobola kuyimirirawo yekka. Ensi tulinga bantu. Amanga galinga bantu Saimo. Oyina omuntu akuwa sente mu bizibu. Bwe buyambi bwa America. Nti Africa kyagale kigaani. Tukyayimiridde ku buyambi bw'abazungu. Mu medical sector bw'ogenda mu madagala. Gano gonna getumira gavaawa. Bwe twali mu COVID wano nga bakugamba alina eddagala gundi eggwanga lituwadde lino ogwani era COVID yacekinga nnyo Africa nti ekyali bubi. COVID yajja ekifaananyi ekituufu. Omanyi abakulembeze ba Africa bagenda ne basoma ebyo GDP per capita simanya middle income status. Saimo ebyo na tebiina makulu. Omunnayuganda ayagala ekintu ekyo kulira ssente mu nsawo. Economy ne weeba ekola bulungi nga gwe mu mane economy toliimu. Tosobola gamba nti ensi etambula ki? Ensi eri obulungi etandikira ku nze. Gwe ng'omuntu. Twagwe ensi. Ensi simiti, ensi bantu. Era bwe baga nti wogenda mu West Africa, Omufalansa amawanga ge yakolonizinga gali bubi. Naye ate Omungereza we yakolonizinga Ghana, Nigeria gakulaakulanye. Kakati kyegwa kinti 40 years. Kwakati President Museveni akwata kya kubiri. Mu bakulembeze abakasinga ofuga ki? Ow'Equatorial Guinea yasinga. Ow'Equatorial Guinea yasinga. Owe Cameroon yavaako. Paul Biya asinga muzeyi. Kwanga alikwana mu esatu. Yes. Ono wa kusatu. Kati abazungu okubagamba nti ligimu ey'emyaka 4 ng'ekwata kya kusatu mu Africa. Ekyali ku demokrasiya kibeera kizibu. Okubakakasa otya nti akalulu kawangudde bakyanjagala bannonze bulungi. So I think that's it, but what President Museveni kyokka ekimuyambye all these 40 years mu international community, one is knowledgeable. Bwagenda mu bazungu okwogera bawulira because abaddewo ebbanga. Two, security architecture ya Africa ekyamwetaaga. Omanyi baga nti omukaddewo ku kyalo yaba asobola okutaawuluza entalo kubanga yamanyi buli omwe yasenga ku kyalo we yakola ki? Yasobola okutaawulula empanyi yayingira mu ttaka lya munne. Kali President Museveni yesanze nti mu global oba mu geopolitics you cannot operate without Uganda because Uganda etudde mu center ya Africa. Ate eri mu Great Lakes region. Lwaki boyogera ku Ethiopia oyina okukomawo Uganda because Uganda ye controlling Southern Sudan. Boyogera ku Sudan eno eri mu lutalo oyina okukomawo Uganda because Southern Sudan egiranye Uganda yagicontrollinga. Kakati boyogera ku Congo border za Uganda zeyongerayo Congo mpaka mu Eastern eno border eri ku map naye tulina amagye Congo border ya Uganda tetandikira wano yeyongerayo yingira ne mu Congo. Boyogera ku Kenya tosobola butogera ku Uganda because omwalo gwe Mombasa ye Uganda egamba gonna we have a right to use it our ocean. Naye omuna Kenya wayingiriramu. Kakati ojja genda okwanalizing nti ne Egypt yennyini eri mu Mediterranean etuli mailo kumpi mutwalo mulamba era Nairo emuleeta
the African superpower Egypt era naire mukolaki bawulira nga amazzo yena kyo yagala okugakwata bakunonerawo kakati ne South Africa yennyini the third largest economy on Africa, second largest after Nigeria. Era ekimuletaano Ramaphosa tuli bakoddomi be. Mutabani we ani yasoma na mutabani we yafumbirwa wano. Yawasa. Yawasa wano. Kakati you cannot operate the two African giants, South Africa and Egypt, will always come here. Bayino okujja. Exactly. Kati ojja kusanga na Algeria. Eggwanga eryokubiri erisinga amaanyi ku Africa nga nayo tulina military ki kakati oyo ye President Museveni. Era kyovulaba Abalasya we baali bakyalira Sergey Agrov, foreign minister wa Russia, yakyalira amawanga 3 mu Africa nga ne Uganda kweki kweri. So olina okutegeera geopolitics nga bwatambula. Okay, kale ebyobufuzi bikyagendera ddala mu maaso bitambula. Ku Lwomukaaga kulikeeyo mu pati. Twavaayo mu Kivulu ekyasinze okufulo flop of the year. Kati gwate abadde wabirabye oti? Nga salabyeko besindikako. Kyabadde Kivulu badde ba YouTube mwakozeyo ka get together. Ankale ekizibu kyemmanyi ekyensi kiri kimu. Bw'otaba ku mukolo ng'odipendinga ku mase y'abo abagenze ng'omanyi kyoba yakubye ekifaananyi bwe yabanza okuba ekifaananyi ku ssaawa emu ye ne yeegendera mu mbeera konsati yokka gye nasoose okulaba ng'emiryango giri wide open tewaliwo beesindika tewabaddewo batunda tiketi ati mwabadde mbu ne ordinary ne VIP neera ne VIP yabadde yaba YouTuber mbu mwenna mwatuukidde ku babaddeko kale ani adde akutuuzaawo okubuulira naye mu nsi muno ofanga tokopye Simon abantu singa batambulira ku peesi zaabwe they will not get disappointments naye okoppa kibi bukubanga Kasuku akoze luseke nyamunyamu nawe oteekeyo Simon ze naliko ku Lukindo Beach nga basendi ne bajjakinizi bategese nabo kyabasala entebe zaali nkalu kati olaba sendi ne jekinizi abamaze mu industry bikyabasala. What about you? Naye kukopa twaliyo feka ewa ku Lukindo Beach sendi ne jekinizi emiranga egyali eri for just struck one thing. I pity Sandy and Jenkins that they are not loyal to their friends. Because for us, we have kept a lot. We were a few people. And that's why you're by YouTube. Ne sente ne zibatabula okugabana bakola ntono. So olaba Sandy ne Jenkins ekivulu kyabwe eky'Olukindo kyabasala. Ne tables omanyi bakulimba. Natuuze tables tewali agula table. Abagula table wataba Amisi ne mukulu wange Yasini abeera ajja Adija Namyalo. But they are the same people. Kati bambi nabo batuuka budget ne bagana yet abantu bano tu buli omu atuukirako ki. So what am I saying that abavubuka abayingidde mu YouTube fe kitukuumye ebbanga Simon tetukopa. Kasuku bw'aba asobodde otegeka luseke nyamunyamu n'abanga ekola ate nga naye babeerayo batono. Aŋŋamba coming tulina ebintu bibiri. Waliwo ekivulu okukola ssente abantu ne batajja naye ng'emmeza baazigula nze mbirabye ennyo. Kasuku ekivulu kye kikola ssente. Why? He has cultivated that friendship with the people for a long time. Ekyo kituufu. Gw'oli mupya waakajja sooka ozimbe bondi n'abantu. Anti ajja kukubuuza gwani omanyi wetugenda ku kiri kyobadde oyogera ekyo ekivulu okusala. I think it is debatable. It is debatable lwaki nti event etandika ssaawa 2 neggwa ssaawa 9 teri muntu asobola kubeerawo ng'atudde okuva ku makya. Tewaabaddeyo bantu okuggyako ba YouTube mmwe. Ate fe tuli bisolo. There was no people, there was no serious person.
kakati King Michael muawadi yagwedda atachina na awadi yakuzika era yeyo group omanyi mu ba YouTube mwina ka group kamwe mwaka kola bakaita munno mukabi kajango pe akantu kajango group nze siranko kivulu the flop of the year checho kwa munno mukabi ka group ka ba YouTube ke kabadde era minus them tebozo nazabadde nkalu because one thing you must do munse muno bobanga tokolanga kintu kuba muntu akikoze eyo ndowoozayo inze YouTube yange togiraba posting omulundi gumwe week oba emirundi ebiri because sigenda kutambulira ku pesi yemu ne sayimo nze sikola mu YouTube nti YouTube yembezaawo no nina jenzi just sete zange so nenga shalom we wish you the best my brother next time it ebya bivulu ebibanza nategeka ka ekivulu kasuko yakoboli nalindo shinga company yange kulwesa azao ewa Peter ekivulu ne kyensala abantu bajja nesigala mu mabanja era omuntu yaje ali bad black ne pastor Bugembe kijekinizi ne kiseka nnyo ne kinga junior we bibabwe ebityo nako jenizi yaliwo baliwo ne sendi kyabala enseno nzibu when I look at what happened this year nze ne kasuku tetukyayogera neewunye because I have memories that ekivulu ekyo kyansala nembeera ne maama wange ng'obutebe bukalu ekivulu wali okoze kyaki nali ntongoza company ya tourism kali wali osasuza yange nenga company yote yaliyo nali njagala tunda table byasala saimo n'omugenyi omukulu yali minister Kasolo yajja yannemba yakuwa omusigire yannemba teyaddamu kukwata simu kyokka yali aŋŋambye nti agenda kujja so when I told my brother Shalom nga biganya I knew nyawo kwanza simmanyi ekivulu si kyangu naye wakwalo yambuziza ekibuzo nani ngaba nja kikubuuza bona ajja yampeeza ka video wabadde ku TikTok ngegera ku bintu ebyo nangamba naye kakati junior atubuulira ekituufu wabanga ye buli kaseera ku Shalom amunoonyako kabi balina ekyabawula ekisukka yaffe bituliko ngamba nti kubanga twasembayo nga muli babiri mwogera ku simu nejo Shalom yampeereza message ku Snapchat no naye nina omugulira table era yapostize ku Snapchat n'agamba ogamba tafunye sente ngalo n'omwana alina ebifaanyi byo ng'oli kukengedwa mu Kampala ofuna sente muganda wange no namupromisinga to buy for him a table nemulanga postize ku Snapchat akwa namugamba safunye sente nangagwe ogata afunye sente ngalo yakula kukengedwa mu Kampala no nachai nemuga kati nagenda ku Snapchat nagamba my show so doubt amidst the fake promises yani yagenda ku mugaga Amini abo gwe nawulidde yamusobiza n'atamu eraga mugaga Amini yavaako ekivulu ekyo okukikola yamugamba oluvannyuma lw'ensuka za chicken yamugamba kola ekivulu nja kusupportinga ogule n'emmotoka hello so kati good morning okitegedde abantu bagamba mwelina kompa oba mwebba ssente oba mwakwana ku mukazi omu kubanga mwesojja bwese buli omwana anoonya kati nagenza olaba naye ku Sunday Nation oba mwali muli mu kuzannya kati kazannyo ka ntebe no Shalom nze simulinako obuzibu I want to tell you the fact ogwe ninako obuzibu ye yemanyi Shalom was just being used by somebody to abuse me yes simulinako obuzibu gwe ninako obuzibu nga n'eddaame lyange ligamba talinziika omusajja oyo mpozi nga awadi bamuwa yangu yekka gwe ninako obuzibu era neewunyiza mu awadi zemwe obutamuwa yangu butasiima bamubeereddewo oyo yekka naye ono Shalom is a young man who is copying Kasuku okay
musajja tunaye akozewo ka YouTube anga era nacho nakyera bomu kuba naye akozewo ka YouTube ke nedda ye godfather we bwagamba so anything he does being somebody's godfather tegeza mukopa godfather to mpozi nga tokitegedde anything he does will far ono yesi oli ye yamutumanga nvumu paka nebwe namukwatako olugezigezi nendo mujjamu oyo yesi limusonyiwa munsi mukabuli ne muggulu oyo yesayimo tetugenda mwaka n'emyaka giriwera omusajja oyo yantama omanyize sayimo mumanyi nsirwa ku kintu ndwawo okunyiga ebbanga ly'omumanyidde njogera ku naye bw'olabanga nku nemedde ku kintu sayimo ne bwende feddaame lyange ligamba mukwano gwange ono lonni yasembangayo okwogerera nalimuwa omusajja oyo tanteekangako n'ekimuli tasemberanga n'omulambo gwange ensi yonna ekitegeere nja kuwa DPC w'ekaliisizo gye banziika ssente nina besaagala kulaba ku mulambo gwange kale akubanga tiyagasa bakubirangawo abavubuka abo nga bazze a man who wanted me to prone my career, a man who wanted to see me kubanga samuwa content eyanvumanga kitanga afudde kulunaku kitange lwe yafa omusajja oyo yanta ne bwemba nsikulolinga bwenti kati buli omu yakitegera ne mulaba mbula okuba essimu wansi namukyawo zo kyandaba ku joyster nawo nakyawawo eri gye batulonda bayo ze bwenkyawo omuntu sayima ekirungi kyennina nkwewala kwenyiza okuba entebe mmuto noma uwedde ko ebisolo bisema beka tekisoboka munsi mukabuli ne muggulu tewali ayina maanyi ago asobola kuwezeza omuntu bwako sayima waliwo omuntu akola ekintu nogamba n'owanga ono nabbi Muhammad okusaasira n'emirembe kubeere ku ye taata we yajja n'amugamba nti nabbi by'obuulira binyiiza bali era bantuukiridde nebagire kubba bakutte nabbi yagamba taata we nti bali tebangasa naye gwe olowooza ki wamma kituufu taata byenjogera bya kirala ko taata kati seimu munsi g'omuntu wegamba nti bali babadde bakwogerako gwe mbuze gwe wayogedde ki era emboozi tosobola kutambula nga nawe badde tolina ebyabali tebikola nti nawuunye buwuunye kati saimu bw'olitegeera abantu bye baboogerako nze banne Katonda yankalawo benne nga taatange enkweza nnema bw'onkola ekintu I tell you there and then kati gwe ne weebala oba oyagala ba pretend nze kyaya byakumpaana junior eki ebyo bye batukolanga sikyayagala kumpaana atamanyi mu Uganda tali mmanyi nakyewo omusajja oyo ono Salumu situwogera era nabadde nawe akujja yampita bw'oba owamazima kati waba muno yakuyita ate woba yampita ne musuubiza oggula tebo ache ngamba naye bwe nalabye ow'enkwe ng'atuddewo mumuwa ne awadi ki poze ey'enkwe ate nategese ezange nga 13 Desemba nzikola mwaka ki guno wataddewo enteeka bajja kuba eri mu kivulu kye nga nange wano ku mulirwano waliwo akabaala akaliwo ndaba awadisi abatitoka ne ba YouTuber 13 nange ninayo junior nyamu eyawadi junior nyam award yo opposite we yatadde akabaala akabwe kagwerako waliwo wosinga wange wennyini we waliwo akalala we natadde pasta nene bweti nga ba award ololonna to prove a point Saimo sera yagala okuzanya mbo bwemba nkuwalana making sure nti otegeera nti nkuwalana totya loss
awo nziteekamu. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connected Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kole naye ekibanja mpola kati beeyune munywani beeyune. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected Properties. Kyekyanguze n'emmotoka Atenze man. bategeere naguze. Omuntu bw'oba amazzi bwe gaga nti tonnaaba naye gagaye siinakko mulagire ddala nti wootabadde si balina olimba langa wootabadde Bulirako wootabadde kati omuntu mulagire ddala nti waatabadde ogenda mu maaso obulamu butambula. ne waaba mukazi sayimu tuddangamu kuleekana na mukazi bwali ku muzigo gwa single room adde ng'oli mu mizigo double room. Abantu olina okubajjamu obujoozi. Ziri musajja muwala nnyo. Nze mba sikwagala. Situlana ku mukolo nnyenda. Owalana naawe weetya. Mpalana. Era nze junior. Omutima gwange gwagala nnyo naye gukyawa nnyo. Nakyawa omwana oyo. N'eddaame lyange bwenfanga bannange. Omusajja oyo talinnyangako. Tabalimbalimba. Takulanga speech bagayita makweka nsambu. Atanjagadde mu bulamu ne mukufa tojja. Atanjagadde mu bulamu mukufa sikula bamubanga emigo ne bamutirawo omuvubuka oyo. You abuse me for nothing. Yali anvuma nga anvumira ki? Aleeta abanvuma bwe yeekweka anti bw'akola. Bw'ayogerera mu kasendi nako ne tukakuba. Kano kasendi kaddewo Emmanuel. Aliye mandwa gyakozesa. Yeefula omulungi mu bantu. Nedda beera mubi gwe buli yakoledde ekibi mubi Brian White. Notakere na kula Brian White mu ddwaliro. Nedda. Badingana. Kankubuulira ebigambo bino. Kankubuulira ebigambo bino. Brian White we twagenda mu ddwaliro tetwaggala wakasenge ne Brian White. Twayogerera essaawa mmeka. Ngana edakika ngana. Ebyo Brian yaŋŋamba bwe ndifanga mwana wange mirundi gwe nesigo obyogeranga n'obibulira abaziisi. Bwe twagenda mu ddwaliro tetweggalira ne Brian White kubalesa mugendayo. Yali awandiika ki si ddaame lye. Ninako kopi. Eddaame lya Brian ninako kopi. Ayina be yaŋŋamba obyogeranga nja kwogera ebidala bijja kkala. Anti gwotya era kati ojja bitemamu totemamu na kimu gano njogera ddaame ly'abantu nomutya osula wani Anti naye oli ajja kugamba tubibaddemu omwaka mulamba tubireke bibe. Olwa Ukraine lwawedde lubaddewo ebbanga ki Lwakaka. kolodiwo nedda tulina ne kolodiwo. America ne Russia tebalwana naye bali mu kolodiwo. Gotwanko bakazi bajja ku mukolo. Olina ayitako nena mbechifuba namukonako bwati. None namukonako bwati ne beyitako. Twanko babawunsanga bagenda kulwana. Oli ayimirira mu ne bwati. Namutula maso bwati. Nze kolodiwo gwendimu. Nzuukuka n'ekiro nga neebase. Nzuukuka n'ekiro nga njogera nzekka nga mpulira omuvubuka ono mukutteko bwenti. Namwesonyiwa. Naye naye ali bibyo kati. Nembagala yeesonyiwe. Salumu simuyinaako buzibu. Franka Ntambi simuyinaako buzibu. Kino Kibulunoke sikiyinaako buzibu. Liri pazo simuyinaako buzibu mukwera n'essimu ne tunyumya. Oli Yesu sobola. Naye alisasula.
mutabani we aliteeka omutwalo mu ntaana yange bali mugamba nti omuvubuka oyo wamukubira bwereere kuleeta abantu kunvuma ebirala byonna nandi musonyi olunaku kitange lwe yafa kujja onvume naava ku YouTube eno nadda kunda sisobola nagamba ne bajjo mu respectinga nnyo bajjo oyo taata wange bwe yagenda okukola ku baaba natuula nebalyeku for 2 hours ne bajjo oyo akubuuliranga ne baŋŋamba kkirizisa taata wajja akole ne mbagamba nti tumwe miliyoni 20 bajjo balye kunazituula mba nfuluma ne miliyoni 20 bajjo nanga atosiriwala kwatako miliyoni 10 zizo muwe 10 era namutwalira 10 namugamba muzeeyi batuwadde 10 zino zivuddeyo nze kitange yalina omukwano nga waba yakwagala omanyi ffe tetumanyi ssente teyabuuza musajja wa yagererawo kukola ki njagala nnyo bajjo we mwagalira olwokubiri balamu ne bajjo bamuyita mwami Ken Kalisa ankubira NBS aŋŋamba basisinkane ne taata wange ku Kabira balamu amuleeta bali ne bajjo bamukkirizise addeyo ku NBS akolera 1-on-1 naye natya muzeeyi wange yaŋŋamba mu mmotoka naŋŋamba mwana wange bwenziranga ku NBS musibanga enjegere embandaluse yafata zeeyo nze nina YouTube y'omuntu nga bwenzirangayo sayimu musibanga emiguwa omanya John yakati alaluse ensensibanga emiguwa nina YouTube y'omuntu nga bwe mulinda banga nzizeeyo musibe enjegere mbangudde ddalo nalinja kulya obutwa sayimu nalinja kufa na ateze emizimu gyange eginkuuma kasita gingoba ewantu giba mituufu nze sayimone bwe ntula butuuzi wantu nenekyanga ateze mba nyenze lubaale wange ankuuma abandaze wano tobaawo goroze na accident gye nawuna nagiwona lwaki nze kasita lubaale wange ankuuma era bonna abaabirimu bali bubi so ne bwendi enfuufu kandi enfuufu kanjavuwale sijja kuddayo ne bwendwala nga sayime eddagala mu ddwaliro balijja wa musajja oyo temulijjangayo mundekanga n'enfu ye muntu gwesembayo okwagala okulaba mu bulamu bwange is the last person waliwo omuntu gwega nti Junior mulwadde alinsambya nga bwe nnali naye eddagala erimuwonya we liba liva waagundi kaafe nfa namukyawa era tava kuba mukulu wange Yasini kumbuulirira ne hamu nandibadde nakola n'ekisingawo naye yakubuulira bikola ekyo ekigambo kikola haidira manawe ni my life ate mbadde ndya wani nasala omuliro era kati sayimo onako sikyavuma abantu sikyabavuma nange bambuulirira bivuddewo tubireka tweyongereyo naye ebyo bibaawo so mwami Kyagulanyi yali Masaka ku lunaku olwokutaano abantu bakyali paka nakali bakyali surprise teyayogera ku Mpuga olumosi nawe oli omu ku beewuunyiza omanyi buli kyobanga ogenda okukola weebuuza ani afunamu I do think nti Kyagulanyi ava kwogera ku Mpuga eyandifunyemu ye Mpuga yagwa omulambo tebagukyusiza ddwaliro omulambo tebagukola ki fakete Mpuga yandibadde akaaba n'okaaba Kyagulanyi eyali amwogerako nga takyamwogerako
omanyi wategerera nti wayavuwa oba wagwa be bantu abakusuusutanga obayitako befuula abatakula kyekyalumanga bulani wayi Mpuga yagwa. Bobi Wine cannot waste time on Mpuga. Saimu omulambo tebagukyusiza ddwaliro. Eyo group ya Mpuga bo mu byobufuzi bakola ki? Mpuga yakola ensobi emu. Ebyobufuzi bino bye tulimu. Weewalanga nnyo okuba aba government n'okuba n'aba opposition. Politics is like a soccer. Gubanga mupiira. Tewali ayingira senga talina team. You are either oteba fe oba oteba eri. Mpuga ateba wa. Opposition. Atenga mwena alemu ya muwe milioni 5 government nge mwaka simu. Ezo sente ziri constitutional. Dereje? Bali abali basoka oba commissioner bazibawa. Buli kimu kinawe kitandikira. The law is not selective. The law is not what? Selective. Tubuuza nti benefits za president ng'awummudde zeki. Nti zezino. Muteeka eryo lyennyini mwe tukoleramu ennongoosereza nti kale ekonomi ya Uganda ku mirembe gya Amini yali mbi. Naye kati president engeri ekonomi gyegeze leka tumwongerezeeko emmotoka bweziti. Ojegede ngeteeka olwedde weeriri. Neno sobola kukwata kintu kipya ne mukikukusa ku order paper mu parliament Mpuga afune milioni 5. How did they come to that amount? Yes, ba commission batuka batya ku muwendo ogwo. Was it debated on the floor? Did you send a debate about it? You see, Saimote twagala parliament efoke a mafia place. Where things are not debated on the floor, are passed on the budget. Kale bandi kiteesezzaako. Eggwanga ne tumanya nti Mpuga tugenda kumuwa ebitaano ne bakamisona banne. Kati amagye agalwana ku lutalo abaluzinza amagulu abaluzinza amaaso bo tubawa insurance ya mmeka basomawa abamagye abafudde nga balwanira eggwanga lino. You see mu mwaka ebintu by'abazungu naye omuzungu yategeera omunnamagye kyeki. Nali ne Doni Zero oyo yali musirikale omuzungu ng'akola ennyonyi z'Abamerika bayina plant Dubai ezo ennyonyi z'Abamerika. Doni Zero yali tasimba layini ku kisaawe kyonna. Twatambulako ne Doni Zero yo mu covid najjayo nga baali tebakkiriza amamotoka kutambula. Omusajja n'atubeerera muzibu nnyo. Doni Zero ayina oba yali document oba yali dogo taaga oba yali ki n'agimulaga omusirikale ey'Amerika n'agamira. Doni Zero bwe yajjanga yasulanga wali ekololo kumpi n'embase ya ambasada wa Amerika. Ambasada wa Amerika amumanyi. Mukyala wa munnamagye muki? Mu Amerika. Mu Amerika. Bamuwa akabwa akaseddeekerezi Doni Zero ke yatambula na. Kano ke yatulaga mu interview nali sikimanyi bakayitanga ddiyo kannamagye. Ng'era embwa ejjira mu first class. Tebwali buno obwaba bwa buno. Bakayitanga ddiyo nga magye ga Amerika gye kali. Doni Zero yayina essaawa gye yayambalanga. Mbijibidde abantu babimanyi nga bamumonitoringira ku satellite. Bino si science friction bituufu. Nyongera kukakasa nzigumiza ekintu kimu nti Mpuga okuva we yakkiriza nti ebitaano yabitwala mu ggwanga omutali madagala, mu ggwanga nga LS Center Force Free tukyazeetaaga, mu ggwanga nga infrastructure development ekyali wanting,
gwe ne weetikka $500 million ceiling nga gavumenti gy'ovuganya yegikuwadde nti weebale kugivuganya anti yali leader of opposition nga Katonda bwakera n'asiima Sitaani namuga Sitaani wadde tonjagala naye ku luno kankuweeyo akasi kankuweeyo akantu weebale butanjagala. States don't operate like that. When you are in opposition, gwe bagambye ekyawula obusiraamu n'obukatoliki kyeki kiri ekintu ekyo. Abakatoliki tugamba nti Mariya omutuukirivu ye maama wa Katonda. Abasiraamu bakiwakanya. Bagamba Katonda ate tayinza kwebaka ku kitonde kye kye yatonda. Basiraamu kyebagamba. Bo kyebagamba. Kakati mu nsi waliwo principles. Atlantic Ocean ne Indian Ocean bwe zimitinga amazzi tegeegatta. Kale oziraba. Era oba Katonda naye banne Katonda kituufu gyali. Do you know that those oceans we zimitingira point amazzi tegeegatta? Amazzi ga Atlantic ne Indian Ocean tegeegattangako. Lwaki? They vary in temperature and density. Amazzi ga Atlantic Ocean ganyogoga nnyo okusinga aga India. They didn't study. So what am I saying? Bobi Wine has realized that their dead bodies you must let go. Waliwo emirambo mu byobufuzi bwe tuta political limbo. Mpuga kati ali mu political limbo. Kati ate Mpuga basobola kati okumwogerako bebe Masaka ba LC. Anti power bank ya vote sebiri ine simu ze charge. Nezijjuka. Kanawe. Ato wakanye. Gotomanyi teriyo charges ta charging simu yo saimo. Enjima tejjafuna kumwe. Mpuga takyayina masanyalaze. So ono kumwogerako ye yabadde awoli ono yatayina kyafuna. Lwaki Bobi Wine yayogedde ku President Museveni mu debate. Kikutegeeza Museveni yakyayina amaanyi. The president is still powerful. That Bobi Wine said, I came here purposely for him. Omukulembeze agenda okugwa. Let me tell you characteristics of omukulembeze abantu gwe batakyayagala. Abamuvuganya baba tebaagala musemberera. Omugenge omumanyi erepa. Wasomako abagenge mu Bayibuli. Omugenge bwe yajjanga ku kyalo ng'abantu badduka. Takusiga ki? Ebigenge. Here you are Bobi Wine claiming that he came in that debate to see the president. Museveni still enjoys power, still enjoys fame, and still commands a vote section of this country, either big or small. Abagala Museveni webali. Amukiriza mu webali. Abajja okusitukira. That's why mu bibiina byonna mu Uganda NRM had the biggest turn up of MPs, LCs, abagenda okujja empapula. Bali basoba mu 13. Ekibiina ekigenda okugwa teri ayagala kaadi yakyo. Buli omwaga makangende mu bus. Buli omwaga kanyende ewala ne bus sijikola. Olaba abantu bagati katugende mu bus. Museveni still in this country commands a large section of followers and the people who believe in him. Ebiwagiza Museveni mu Uganda biri bisatu. Ekisooka mirembe. Mirembe wejide. Saimo osobola okugamba nti kambulwe kyendia oba kambere ne sente nesijja kubeera na mukazi ayomba waka. Ekigoba basajja mu maka mukazi kuyomba. Niwe oba wazimba ennyumba nnene. Otuukana atulika. Tugamba nti kale byonna Museveni bimulemi naye avuga emmotoka y'okusawa 5 ogw'ekiro n'ova e Uganda n'otuuka eggulu n'otuuka bulungi. N'ova e Kampala saa 6 ogw'ekiro n'ogenda embala kuba basi esinga zitambula kiro nga tewali ababbi. Ebitaaliwo. Kati tutuliza kibuusa maaso. Second, regional players Kenya, Congo biki nabo bakyamwagalawo. Kubanga toyina nsi tosobola kugenda Kenya n'obagamba nze wano kutegeka butujju Museveni agende. Tosobola kugenda Rwanda no His Excellency Kagame nti nzize wano kutegeka butujju. President Museveni akoleki? Akuleka otambuli. Era bajji Bobi Wine bamukwata bulungi nnyo ne Rwanda talinnya Bobi Wine.
Tebaga no sense. Bati bayina nkwata. Eh? Tebayina nkwata ntuufu. Bakwatanga boza abeerwana. Anti His Excellency Kagame ajja kubuuza ku security situation eri Congo gwe Bobi Wine wadda mu ntebe ogenda kunnyamba ki? A civilian like you. A civilian ogenda kunnyamba ki? Kati mulayini ya Rwanda Bobi Wine taliimu. They prefer General Muhoozi, who has gone there not once, not twice. And you know how he referred to the president of Rwanda, my uncle. Kati gwe Bobi Wine oyinaani mu region. Ono we Tanzania Suluhu tamwagalira ddala. Ye tamanyi nti even Bobi Wine exists. Ata bona balayi ba government yenu. Ati kyekugamba nti ezo zonna fakita kati zenkunyonnyolo zikuba mu stamp. Omulonzi wa wano zaatalaba ate nga nkulu. Ekisembayo abantu bafunye ssente ku mulembe gwa Museveni Sayimo. Abantu bazimbi. Abantu baguze amamotoka. Ninga bakyale abantu batemye n'abaavu batema endongo. Lodge zijjudde. Ne beesiga enziku. Kwegamba buli omu menu mu Uganda. Basudiru abazimbye balala. Ne n'abali mu lodge gye bali era banyumirwa. Beyagala. Nali wano ku Best Hotel nga layini everi. Nga yaki. Ba boda boda. Bazze kwerabira kukunama. Kati abo Museveni bamutwale batya? Baba wagwa ku bubenje. Aba boda boda. Olabe layini yali mpanvu bweti. Bazze bobba kunamira ebyobufuzi babita. So bana bali ebweru w'eggwanga be bakyali mu bya struggle. Because bote babeerawo wano. Alabe tulaba on ground. Abaliwo. People who turn up on ground. Baagala bubaka. Baagala bifo. Baagala bwa kansala be bali ku ground. Abali ku ground abagoberera Bobi Wine. Baagala bubaka. Ati Bobi Wine yagamba nti buli mubaka ayagala obubaka bwa parliament ya mobilizing abantu. Tukola abantu ajja nabo. So ojja kusanga Rosias ku gali ya Bobi Wine ayinako abantu nga 10 be ya mobilizing okuva erubaga. Osange nga gundi segona na yayinako. Na munswali ya kunswazi. Kakatize bwenkiraba. Naye Masaka nebaza nnyo police okubaleka. Bobi Wine n'atambulanga bw'ayagala. Masaka twamulese. Which is good. Nebaza nnyo professionalism police there yoleseze Masaka. I don't know is the DPC there, but it was good. Totumanyi wachi wa. Waneka wempe abasirikale abo sibanenya. Baba provoking 15 bali malwali. Yabagamba abasirikale abalwadde wachi babatulagaako. Abasirikale abalwadde. Hey, to prove what? You go to the ground. Motoka ezikubiddwa. Sayimo. Go to the ground. The journalists who are there can prove. Ate motoka ezagoma zibakuba. Waliyo ku ground. Lwaki tugenda ku ground n'okwatanga ebintu bino? Mulekerawo abantu batulage. You have, as a journalist, you have all rights to go and cover these elections. Neba YouTuber kuba mwakola munno mukabi. Ekyo kibiina kyammwe. Ekyengambo temuyina budde. Mulindani eyebase nani ne mudda ku ngambo. Go to the field. Twetuukire. So I insasira abasirikale abo tu. Nange bana bannopu bansalako ku luguudo awo. Nabasanga bazibye ekkubo. There's a video trending. Nawe nakulaba nga wewekyanga nabo. Yes. Ne bakugamba toli above. Yes, bali bayini yupi. Nsindisa abasirikale bange mbabuuza what is there. Nasanga basibye ekkubo. These nopu boys abeetengera. Nenvaamu. Nakulanga wezo barabo. Ningamba abasirikale bange you withdraw, you go back. I leave them. Era nakyusa bukyusa motoka yange nenkolaki. Nabagamba bwesanga ngebivubuka byene yopinga bingi. Tokayananga nabyo. Go to the nearest police station, get police officers to manage these boys. Mba nkyali awo nalabye n'owa traffic omukyala. Nga bamusindika. Bannange bavubukamu abanno tetwagala kuzza drone.
ne bo abamaje bakuba bote balina mulamwa mukolaki amaje ge bakubanga gagezaako obajja ku kubo ogwe twalabya weruka yanga yada yambadde ovulo banga bamusamba okufaako abasajja mukaga nga bali ku muntu omba musamba ati bye bijja okuwalantinga such a reaction from us who are in government. We have left you Bobi to move. Police ine ebiragiro obutabakuba na tear gas. Masaka tewali n'omugwe twakuba. But now you have started a day before iganga bakuba omuntu amasasi. Umanye kyali iganga. Iganga every time iganga bwebera because iganga yesinga gete nene. Omubaka wabwe oweyiganga omumanyi. Have you ever researched about Panado? Panado. Gendo omunonyerezeeko. Yeva mu ghetto yeyiganga. Wano tulina ebitundu bibiri. Nga bwe tuba tugendayo na full force ekisooka Arua. Bako kovoyo omukulembeze w'eggwanga. They attacked the president. Naga bagikuya amayinja. Mu Arua. Eyo bayaga. Neyiganga bayaga. In fact abayaga bonna abatutigomya wano mu Kampala bava yiganga. Yiganga is a contested purely a mafia thing. Gye bali batidde ono omuvubuka ali eni skin. Yalayika tabamanyi. Iganga yagenda abakuba. Iganga bakubira yali eni. Iganga yani gwe bali bazi. Yabuli kalulu atokola research. Gena ne mukali akalulu era akagwe. Era wali yaya. Ekyo kijustifying akuba muntu masasa anti. The force you use ngo approaching abe kubanga okusinzira kwali ku ground. Sobola kuba babe yakwerinda mayinja. Okusinzira ku kwali ku ground. If they attacked me nina abakumi. We are about to open fire. Ando yagamba abakabangali mukegezaako okugumbulula abaana b'eni yupi bano bennasanze ekirungi kyabwe kye baakoze they didn't attack me. Omu ku bava nakunkwata ku saati 2 of them would be dead. You see Simon, let me tell you, we have rules of engagement. You cannot attack security agencies and you go scot-free. Ekikolobezo tulina buli bumu. Tuli mu nkuŋŋaana nga poliisi erinawo kamera negamba kino kyakoleddwa naye nga tekiri on kamera. Let me tell my brothers, the youth out there, do anything, do not attack security agencies. Temubalumba. Temubalumba, temubakuba amayinja. I want to tell you to be different. Abana bangi bafira mu kalulu akadde because of that. Osanze road block ya majo manje byakolanga. Byasanganga road block ya majo ne bigatuli mu senso bize mugule une bakula. Bobi wine ayitewo. Amaje tigasola chikiriza. No sanga road block ya majo bagati tuli mu Uganda empya afande soko veyo mpitewo. Abana banupo bayinanga n'ebyambalo by'amajenga biyina amayinja. Ngayimirira ku kamanda w'amaje. Nenga naye ayine nyota n'emidali. Kati kamanda neyebunza. Musiri David walwanawa. Tomanyi kyenna kunyumiza kati babivaako abana bene yope. Basi banga makubo nga president. Nga Bobi wine. Ngatusa ku nkulungu. Nga Bobi wine atuka ku nkulungu. Ngeyebusega. Ne bayimirira bayina amayinja bakamanda ne radio call. Abanopo. Ne ba over. Ne basibeze Masaka. Ne basibeze Natete. Ze basiba koko. Andi. Naina musirikale mu motoka. Ne batusiba. Kamanda ngai. Ayine nyota. Jago teke mukana akantu. Kakati. Kaza zaba amaje. Nabone bali. Naba maje. Emotoka zaba nene abamaje. Nabone balinda. Baba sibyo mukuru akoleki. Baga mukuru ajja. Mukuru ajja. Netubera udachikanga abiri Bobi wine. Namala naitawo. Ho! Baba linda bava Masaka kululi. Waliwo wobulankingira. Ebwa yisawo. Duno lugenda n'oluleka oyite wansi. Amaje gabategerawo. Negabalaga fire. Bakuba bafutu soje. Tebadanga mukosiba. So even these nope boys naba inabye bakola to provoke the security agencies. Security ena kizibu. Sirabanga ko kalulu kali mu mpisa. Bukyangamba mukalwa kadde twagenda okutuuka wano. Ngomanya bali mu makomera. Okusinza ku nupu bali mbina.
today luli bali bameka abamu ne bana kumanyika waje bali last time bali bameka twagenda okutukano nga drones zitwala abantu they not drone olaba yeyo name no this election has been peaceful by the way era twebaza nnyo ab'ebyokwerinda akalukabadde ka mirembe nze ndaba n'abantu bakola nze sirabanga ku kalunga Kampala ekola. Do you know that shops are open tewali tear gas franga mu Kampala aliwa Kawempa ali Kenya. Simon, I'm comparing last time and this time. We reached this time now. Neba nera Besigye ali musajja wa amaanyi. Gomanyi nti ekibuga tekyakola kwanga Besigye yavuganya government. Andi bamukizanga okuyingira. Opposition ye yali y'amaanyi. Nga Besigye abulanga ekikere ewuwe. Baba musibidde wakana bulukukira mu kibuga. Eno si opposition. Oli basajja ba Besigye bati fe wafa wechengera twalinawo ekifaananyi kya Besigye nga gavubuka gasalako oluguudo ne gakisiimuula. Ne tulinda ebifaananyi bya Besigye wabirabako bye baatimbanga ku makubo nga kuliko agavubuka gayimba we gasiimuula. Ne ku Bobi we bali balikola. Waliwo omuvubuka ali awo ekibye ku round about wow. Sayimo kano si kalulu. Tonyumyamu bunyumya. Aya kati mandi ya fete tambudde bwetyo. No, Kenzo ebanayi waliwo olutalo lwa Kenzo ne tiimu ya Bebeku. Tuyinza ogamba finally Kenzo yavuddeyo n'ali commentingako aleka alinganga alaga ti tiimu ya Bebekulu mukagendere bamuli mu kuba nnyumba. Ki ekituufu ekiri eyo? Ekituufu ekiriwo ekyamazima ddala Simon. NRM pate yaffe erimu abantu abanoonyaamu ebyabwe. Ekireese olutalo lwa Kenzo ne Bebekulu kiri ekintu ekyo superior complex. Nti waliwo abantu mu pate abalowooza nti buli omu alina bba wansi waabwe. Kyekyo kyokka ekiri awo Simon. Kyekibatawaanya. Be balowooza Kenzo alina bba wansi we. Ekitu ekitali kituufu. Nze Bebe mukwano gwange nnyo. Naye it is very bad. Kenzo empisa gye bamuyisaamu si nnungi. Kenzo w'amaanyi. Ate Kenzo okujja mu lala eyo oba mu campaign ezo teri yamuleeta. Yasikala president Kenzo mwana wa mulwanyi. Najja naye akola ogugwe. Naye akati tutuuse ekiseera nga Kenzo bw'aba agenze ku stage bajjako emizindaalo. Kyokka ogenda okulaba nga abaana ba Bebekulu be batambuza. Nga kiranga nti kagenderere. Otegera? Bafulumya audience ekisiru. Mbu Kenzo mbu yali ayagala kuba oba bagezi ba Bebekulu mbwa amayinja. Ebintu ebitali bituufu. Abantu abasaawo entalo zino be bayinza n'okuba talina buzibu. Baani basaawo entalo? Bano ba YouTuber. Basendi ne group ye. Be basinga okukumamu omuliro kubanga bayinza okuba bo bali ku perolo ya Bebekulu. Kaze detegereza video zaabwe basendi ne group ye zisembyeyo nga you can really see they are biased on Kenzo. Era nga ekikubya Kenzo kiri ekintu kimu mbutabawa ssente. Kati boye balukumamu bambi. Ne bavuma Kenzo because basasudwa. The fact is eri abantu abasasudwa vuma Kenzo. I don't know about Bebe yabasasudwa. Wala basasudwa bakube Kenzo. That is a fact. Era nabo bakyeyogerera. Batuwadde sente oli tatuwa sente eno we wali omugati babyogera broad daylight. Kakati ekyo tusobola kiruulingamu. Naye nga bakuba Kenzo ate bayimusa Bebe. Kati awo omuntu era ne Kenzo naye taba musiru kugamba nti owange lwaki mukola ki lwaki onnwanisa. Embeera eno yonna yatandika lwa kintu ekyo. Kenzo olunaku President Museveni lwe yagamba nti taata wa mumanyi ye Kyefaali ekyo tebakyagala kiwulira. Erinnya Kyefaali libaluma. Edrisa Kenzo ali. Bannange ekintu ekyo kyabaluma. Kwaga President yalaga nti Kenzo amumanyi personally. Omanyi byonna nga tebinaba basooka ne baga Kenzo yabba ssente za Federation.
Batuganda batandise okusaba accountability nenga tebagisabangako government bimanyiiko ekyo nakiyitako musajja wattu Kenzo lwakuba musirisa tekitegeeza nti musiru no it is too much endiga wekoteko omutwe tekitegeeza nti Kenzo musiru Kenzo mumuvumye nnyo musajja mumuvumye nnyo naye mumuvumira bwereere n'owulirayo abayimbi abaagwa bagamba Kenzo abatwale wa president abatwale yo kukyaba tamanyi luzungu abawunya akamwa notukanuga nti Kenzo teyagulidde underwear by the way abayimbi let us style up tulekeraawo okwata obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abasajja okubuwa abantu eri campaign buli omu yajja lulwe abasasula mu campaign ezo bangi nze na group gye manyi nga Anita Amongi yagisasula speaker nina group gye manyi nga State House controller yakola ki nina group gye manyi ya Major Emma nina ne group ze manyi nga ababaka be bakola ki be basasula area MPs gwe wagenda mu kalulwane yakuleeta nga tonnayomba Kenzo si yasasula sente za kalulu Kenzo ne yajja kola otegera is there for service yajja kola fena tuli bapakasi nze nagendako oko mulala yenali nga sina we nebaka I have nowhere to sleep nga kiva kuki ani yali andese yali andese yali nokofa yali nokulabirira Chuvula yefulu figata yage kuluno teyagenze yiba nalina kinajijala kikubuuza sister nga tali mu campaign ate naku zino olumudaba bakambuwalira nnyo fulu figure ekimu ku bya government kiri ekintu kimu yategera debit reality gye nali mmugambanga ebintu ebishokinze fulu figure bibiri mu bulamu bwe era should not be the same nammero mukuba ensi yonna netegera ati yakoze ki nammera mukubi ne watabawo kimutuukako nammera omusango nagugwakona today fulu figure yatugamba leero lumu December fulu figure yatugamba nammera alina okujja mu high court today nammera anoonya kalulu mu wiiki bbiri nammera agenda kyaza president kwa president ajja Masaka kyaluma fulu figure ekyo bamulagako because fulu figure yali azimbye ekifaananyi kye tuyita scarecrow nti bw'omukwa ye alina monopoly okukuvuma gwe toyina mwanukula this time nga buli ayanukula fulu figure amusiba kati the worst happened bamukuba ekyedda nammere yakuba fulu figure era ne kamera zaaliwo nze sirabangako musango gwalina bujulizi nga guno naye fulu figure n'alowooza ati asinga nammera amaanyi ne bagenda mu office zibeerageko ne bagenda kati ne bataliko tambula buli office beerageko fulu figure gye yasooka okusibula obuyambi waliwo speaker Anita Amongi yakamutema bonna nga buli gyalaga bateesaliyo conciliation kwa fulu figure yali ayagala ebintu bibiri fulu figure seeta abadde azifuna ku misango mu poliisi fulu figure ng'agenda ku poliisi n'asanga family ezirwanagana muyinza okuba mulwanaganira ttaka n'afunayo family emu gyalwanirira n'emuwa ssente n'ababugamba nga bagenda batwala ewa Jenosale Musale omanyi ekyemu bibiri n'abadde wa Sale Musale n'ababulira nga bagenda batwala ewa muganda we Natasha kati nemubelieve gati fulu figure inaga amaanyi kyokka n'eri side nayo n'agiryako gyagala batwala bye byamuyingiza mu musango gwagimwezeera mwatalina interest at all at the stake n'aguyingiramu because she was paid kati nammera okumukuba bano bamubuuza ogugo nga guganya okutambula so gwali gwina okutambula olabikanga kiyenje mu maaso gaffe olabikanga kati katakyalina kyalimba nsi fulu figure because fulu figure yandibadde afuna wini era buli omu yanditidde fulu figure lwaki bamma fulu figure wini fulu figure yakola ensobi ssatu yavuma abantu bangi okay avumya abantu bangi mwena alema nze bali lwaki aba minister sibabeeramu nnyo ngamba manyi bakita familiarization okwemanyiiza bw'oba oyogera ne prime minister Saimo toddanga ku TV n'ogamba nabadde ewa Nabbanja n'omuyita na linnya lye nabadde ewa Nabbanja oyo tolireveeyo kati fulu figure kyali atandise okukola familiarization kamanyiiro akaba taasoma nnyo okitegera abataasoma nnyo balina akamanyiiro
otandika okusanga omugagga n'omusebo n'omuga kye kiriwo nonyenya nonyenya omugagga bwoti oli bulungi ompulira si bwe bokola abantu bawa respect ki kyolaba babuuza president bakola zino engalo bbiri yes toyimukwatana mu ngalo mubuulize eno ki is a president kati ye full figure kama ekyokubiri yeyambisanga programu ye ya Soroti okuvuma nga full figure alowoozezza ensi era nga buli w'omu kutwala ku poliisi agaba ba poliisi nkola mirimo gyange nga advisor ku Soroti bali bennyini be yagamba be yali akolera abajja full figure ku Soroti be banene bennyini ate abamujja mu kinnya ye teyakategeera bamuzannya akazannyo abajja programu eyo abagamba eveeko they are the powerful people be yali agamba nti akolera era full figure bwe yatuuka ku UCC UCC yaleeta full figure by the way kino kankikoboolera nga batugamba nze nayogerangako nababa ba UCC gabaga atkati junior mu obuzibu bwe muyina tetumanya ani ababatumye ojja kujjako omuntu nga bamuteekawo gwe mulimo gwe kisa kya Mukama ya endingira apuwa eyakunamira obwakabaka ye special advisor wa president ku service delivery kati go wa police ngojja okwata kisa kya Mukama public nuisance oyinza okumusomera avuma na IGP kisa kya Mukama neiba wange ekyengera bwaba yina abesefu saba mukuma batono nya ina 10 nyumba emu nagenda ku kisaawo okulaba muganda wange hamu n'ekisa kya Mukama ne baggala oluguudo SFC kakati kyega nti nammere kyayina oba kyeyasenza full figure kusoma nammere yasoma full figure teyasoma awo ko musango wegaggwera nammere singa yakubanze gwani badde manye empiki entuufu ezo zedandi badde manye empiki entuufu ez'okunyiga wane full figure azinyiga naye nga just empiki ezo tezasobola kurespondinga ekyokubiri oba weight tugenda mu kalulu he had overused their immunity abakulu tebaagala kukuyamba leero ne wayitawo wiiki 2 nodda mu kintu kyekimu kyali kisusse gye bali otegera kati ng'ate nammere taata we minisita owa defense waki wallahi tozanyiranga ku muntu abadde minisita w'ebyokwerinda defense and veteran affairs mama anti bajjeno bonna amagye gali wansi we Kayindo tafire tomulaba poliisi yonna yagitwala Kayindo tafire biranu nakubira IGP namugayi need the report of it kati mutabani wa Kayindo tafire is it sensible or logical to go to police station yomulope era police bayingiza buzaga Kayindo tafire son that is above us try internal affairs. The case is not supposed to be here. What cases in abantu because of their connections and the webiri ne mu America webiri omulangira w'Ebungereza kituufu abadde akwata abaana kituufu kye bakoze kumujjako bitiibwa tasobola genda mu kkomera okisegedde. So kakati mu byonna full figure is faced with a bitter reality gye twamugambanga tebakyamwagala. General Nalweyiso olunaku lwe yagamba nti full figure bwoddamu n'ovuma abantu nyenda kusiba. Full figure teyategeera nti yali order ey'okumujja mu bitabo by'aba gavumenti abategeera. General Nalweyiso advisor wa president ku magye. Full figure advisor wa president ku ghetto. Advisor munne agambye advisor munne tigoddamu okuwemula ja kusiba. Kati owa poliisi yenna General Nalweyiso kye yayogera yali order. Yali tasaba. Yali ategeeza owa poliisi nti ono ne lwakubadde full figure tumina mu gavumenti naye tategeera. Akola ki? Tegeera. Awemula. It was a vote of no confidence in full figure. Kati full figure right now ali mu facing a bitter reality. Nti tebamwagala.
yasooka n'agenda kaawo okulale yasooka awo ekkololo ne yeejaga neruwere gibalwania ne kusaasira ne yeejaga n'alwana ne kusaasira bagenda okulaba nga badde disorganizinga kubanga full figure kyayina ekibi bonna yabavuma kusaasira yamuvuma yavumako ku bebekulu balamu asiiba amuvuma kekaba onoonyayo ne waagambira nti waawano wayina okuwayandiddukidde Kadaga yamuvuma bannabanja bonna ba prime minister yabavuma ogenda mu tente nga full figure amaze obbabuuza n'owulira bye bamwogerako nadduke wa deputy speaker Tayebwa Tayebwa anti yagenda n'agamba deputy speaker Tayebwa eyankuba waali wano omukuba nkuba ne bakwata nobati we bakwatira ani nobati ne bamutwala wa ku CPS musajja wattu bagenda okutegeera nobati teyayina buzibu obaina ku case full figure ali antaddeko mukuba naliko full figure kireze ekintu kimu kyosiga kyokungula yayina omukisa banefika full figure ali yasoma full figure bane muwadde obwa minister president yayagala full figure naye kuwemula bade president Museveni tayagala kuwemula ekisooka mulokole president mulokole abaana be ba pastor kati gojengo omase entungo nedda agezeza kati no waliwo yatwale omufalisa ekisozi tewabera banebo chamani bagenda ekisozi bakampinge mbu bakirize SFC abakubbe emigo ne bakwata bonna ne bateeka mu pick up ne bateeka ekisozi ku city mu town luli yali wa genocide ne bamugoba mbaze kulopa na mmere yagere wa genocide ne bamugoba yajja ne senkubuge baga atwagala ko senkubuge wano baze kuge bazambi okgenda kaya to omusumba bujinga ate ye musanyufu program okuva kate full figure na chota kimani wachi amasemo gali gasose Pastor Bujingo had started losing friends Ochegera Montandi kwa okuvuma kwa full figure Pastor Bujingo kwa mukoleranga two things Pastor Bujingo yali mu lutalo lwa yene Pastor Kayanja nga yetaaga ko muvumi owolulango secondly okuvuma kwa full figure kwali kutunze soloti kumachaawo nga bantu bakeera ku byabuwemu nendoza pastor we byagenda byeyongera agenda okulaba Tamale Mirundi Junior muntu we mwami Tamale Mirundi yali mukwano gwe teri ya defendinga Pastor Bujingo nga tatanga nengo omukazi akeera kuvuma mamange ku soloti kakati agenda okulaba balamu muntu we full figure akeera kuvuma balamu loza Bujingo ne bamugamba nti ebintu bino gye byongerera okgenda tuletenkanye ogenda kuluzinga friends ogenda kuluzinga abantu ekyokubiri oli mulokole omusumba ko omusumba ino wasaba agaba amafuta nga full figure gulu awemula muyo mutukuvu nga tachajja okusovanaga Holy Spirit samula nga pastor saya close tire Holy Spirit tajja nga wagulu eriyo balinese kubugwe bawemula kyokka wanso omusumba agaba amafuta namuga bwana mukulu kati omusumba kye yakola yegatta kuba complainant yayita full figure mabega era yo omusumba yagaba full figure sinze yakujjeko abakwata babano kubanga omusumba yajjako ne full figure nga bakamukuba ku TV ojjukira ngensi yonna eraba omusumba nagamba full figure sonyiwa mu Bible bagamba tukole ki tusonyiwe wallahi singa full figure yagamba nti omusumba nzikiriza na mmere musonyiye kululu Bujingo yandirwaniride full figure bate basura kujaka hiyo shoga Bujingo tayagadde Bujingo is powerful akube simu ejo nora ne Pastor Bujingo yakiriza bamuonye ekyetere era Bujingo ne nammere boogera pastor that ya know ekyo nkimanyi bulungi Pastor Bujingo namere boogera kati bino byonna full figure abimanyi waliwo otuukanga bakama abo bakoleddemu olukwe naye nga tolina wo batandikira kati kyobula full figure akubeena alemu kati Bobi Wine mumuleka atambule abaana mukwata baki lulinga ali tabyogera kati giri emisango gye yali yamu takyagiryamu
giri ejja poliisi kwane gwe yali akwatagana ne DPC we Makindye bamugjawo eyo poliisi yali agifudde ye aliwo kati mukamba DPC aliwo bamugja Busoga mumanyi jinja yakatwala wawe emisango ena nga DPC amuga tujja kukubira full figure yakatwala wa abantu kati awe Makindye awe katwe poliisi full figure yali agifudde ye nga kyayagala kyakola naye ona aliwo tumwebaza ekyo nekikutte bulungi yatwalawo nalongo kitone DPC nabuuza full figure naye mwannyinazi lwaki tufuna omulimu n'okola kyobula Katasha alina gwasiba kati ne bali balooya be bambi nabo ndoza baatugeesera ne bagana naye faamu yaffe erigoni eroopye nnyo ng'eroopye nnyo omwaka guno eroopye ab'obutale eroopye batikitoka eroopye abazaalira mu ddwaliro kale bona ba muntu omu kati bona ba muntu omu complainant mu Uganda ali omu tumalirize so bwekityo bwekyali byebyo nne bya Mande yale basibo ne bannyabo mutusaasira akayiseemu wolaba nga njira bwe ntu Francis gezaako bujjamu musibe bulungi mwera Yatulaze chicken yesinga okufumba enkoko wane yu oli enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko tumya olusaniya lwa Yatulaze chicken nga kuliko kapiraawo kachumbari n'ebigenderako olina omukolo oyagala kutwala family yo out kulya ku nkoko jangu ku Yatulaze chicken kati eri Mengo opposite Masengere kola order online kati olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken ekyenyanja embuzi tumya enkoko ya Yatulaze chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 759 526 488 olusaniya balukuleetere kati awo wooli bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka Yatulaze chicken lusaniya Mengo opposite Masengere